Kabadde keetalo olunaku olwaleero ku Paalamenti nga babaka abajja bakuba ebirayiro byabwe wabula obutafaanako nga bulijjo abaka bajja okulayira nga bajja ne famire zaabwe saako abawagizi baabwe abawera. Olwaleero buli omu abadde akkirizibwa okujja n'abantu 3 bokka wakati w'okwetangira ekirwadde ekya COVID-19. Ku mulyango oguyingira Paalamenti abakola ku by'okuyingiza abagenyi saako abasirikale bateereddwawo babaddewo okulaba nga buli kimu kigenda bulungi. Okunaaba mu ngalo, okwambala obukookolo bibadde biteereddwako ennyessira okutuukira ddala katuuti omuntu walayirira. I, Atkwasa Richard, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. UBC TV eyogeddeko n'ababaka ku mbeera eno. Naye olwaleero nnumiddwamuko kubanga nandibadde mpita ne bannange nga bwe twanyoonya akalulu bwegamba eringa embaga esinga amaanyi mu kunyoonya akalulu tuyise mu bingi naye olwaleero lwero lwennyininyini gwalwolayira nandibadde nabo era bandi mbadde kumpi naye covid tatusobozesa naye ndikudda gye muli tukole embaga tusanyukire wamu. Please use your mask. I've just removed to talk to you. Please use your mask. We are getting to another wave of COVID. We have not been able to bring as many people. So please bear with us as members of Parliament. We will try to celebrate in different ways, but we love you. Please stay safe and keep COVID out of Uganda. Naye nga ngenda kuyiiya okulaba nti nteekateeka parties nga 4 mu bisaawe 4 ngenda kuba nti groupinga parishes zange buli parish nga 3 4 nziwe party. Because at the end of the day, I wouldn't want to bring people here and they go back when they are sick. So it is a global pandemic and we had to follow the rules and the regulations so that our people can be safe. Okusinziira ku Paalamenti, okutwalira wamu amateeka agateereddwawo gagobereddwa bulungi. Era n'okugoberera amateeka ga COVID-19 bakikoze bulungi bulambalamba. Wadde abamu ababadde balayira nga tebalina bukookolo naye twabasabye ne bakitwalamu bulungi ne bakikola. N'olwekyo ffe tuli basanyufu omukolo gugenze bulungi akuba katonye katonotono katuwadde omukisa omukolo ne gutambula bulungi atwesonga lwaki alujagera nalwo bulungi. Miss Helen Kaweesa nga yakolanga akulira ebyempuliziganya ku Paalamenti ategeeza UBC nti ku mulundi guno tebasobodde kuleeta banks saako ne kampuni zaayo ensuwa okubeerawo nti kino bakikoze okuweesa omukolo guno ekitiibwa saako okuwala omujjuzo. Tetwagala nnyo kuba nti kalinga katale okutunda ebintu. Twadde omukolo gw'ekitiibwa ogujja mu babaka baffe abajja era twakifunye. Tujja bawa omukisa omulala nga tuli mu kusomesa ababaka bajje boogereko nabo babategeeze balina okukola ki okuleeta. Naye nga twayagadde tubeere nga tuyita mu bwangu kola omukolo buli omu addeka nga musanyufu nga tewali pressure kubanga olunaku olusooka oluzibidde ng'ababaka 131 be bakubye ebirayiro byabwe kyokka nga 2 bataddemu okusaba kwabwe abatasobodde kulayira lwaleero. 132 naye ababiri tebazze. Waliwo omundozi ali mu Seeke era baweze obubaka lwaki tebasobodde kubeerawo. N'olwekyo enamba ze twasuubidde zeezo n'obudde tubukutte era tumaliriza n'amangu okusinga bye twalowoozezza. Okulayiza ababaka okunaggwera olwokuna lwa wiiki eno nga babaka 529 bakuba ebirayiro byabwe. Di Benatiga ku Paalamenti.